Aniriza ku mukutu gwaffe ogwa living agriculture. Mwenna gye muli mbeebaza okubanga mutulaba, mbeebaza okutwagala, mbeebaza okutugoberera, mbeebaza okubanga mulayikinga page yaffe oba platform yaffe. Ne neebaza n'akola bino byonna biteekateeka obibateekako ye Brian Mutebi. Mbasabamu ekintu kimu. Uganda ya leero ng'oyagala okufuna mu kintu oteekeddwa okusooka okunoonya okumanya. Buli lw'onoonya okumanya buli kimu kigenda kwanguyira. Amanya ndi Luigare Isa Bakibinga, ndi musawo wa bisolo. Olwaleero luno tugenda kutunuulira omuntu ng'anaalunda ente. Wandirunze ente kika ki? Njagala mbasabe. Tuyina ebika by'ente nga 6 naye tuwandiiseeko 5 byokka. Kino eky'omukaaga tujja kiraba nga tutambula mu maaso. Ky'oteerabira oli ku living agriculture. Mwofunira okumanya, mwofunira ekirungi, mwofunira obukugu n'obumanyirivu mu ebyo by'ogenda okulunda. Nziramu kibagamba nti gwalaba YouTube eno n'olaba channel eno tosigala nga bw'oli. Neebaza abali e Israeli, message nzifuna. Neebaza abali e UK, message nziraba. Neebaza abali e Denmark, neebaza abali e Russia, eri abali e Ukraine, eri abali e Germany, abali e Dubai, abali e Malaysia, abali e Canada. Buli ali gyali ng'olaba channel yaffe, nsaba Mukama Katonda akusasulemu ky'osinga okwetaaga. Oli ku kyeyo naye nga weetaaga okudda e Uganda obeeko ky'okola. Essente z'ekyeyo si nnyangu, tuzikolera mu bugubi, tuzikolera mu bweraliikirivu, okusasulwa n'obutasasulwa. Naye mbakubiriza ekintu kimu, bw'oyagala omulimu gwo gw'okola gugenda kwanguyira. Gondera bakama abo osobole okubafunamu kye weetaaga. Ogenda okudda e Uganda ng'oyina akasente k'ogenda okweteekerateekera. Ndiyisa Luigare Bakibinga, neetonda, nziramu okubeetondera. Abamu munsanga nga ku mukutu siriiko, naye ogwa mukama wange manager gugubaako 24/7. Kati nze bw'okuba ku yange nga teriiko, oyo abiteekayo abajja kunfuna. Ate ekizibu kye nnina kiri kimu, tusooke twebuuze abalaba channel yaffe muli bameka? N'essimu eno kambagambe etuuka okuggwako omuliro. Naye olw'okuba nti twasalawo okuweereza nga tetusasoddeemu ggwanga, tetusogezeddeemu genda, kikula kya muntu, buyigirize oba wawooli, ffe ekigendererwa kyaffe kwe kuwa kye weetaaga. Enkoko twazimala, mbizi ne tuzitunuulira, obumye tujja buddamu mu luzungu. Kati tuli mu nte. Gwayagala okulunda ente, nte eki gye wandirunze? Biri ku living agriculture. Woofunira buli kye weetaaga nga ky'oteekamu kyokka kiri ekintu kimu, data ne airtime. Mbasuubiza nga mbasaba, kyonna kye mulaba nga tekutambudde nga bwe mukisuubira, Mutebi kwali ajja kusobola okunfunawa wonna we mba ndi, kuba manyi okutambula. Nze ekisinga okunnuma ye muntu atugoberera n'akuyita ne sigenda. Olwo obuvunaanyizibwa bwaffe obw'okujamba sibukola. Twagala twawukane n'abalala be mubadde nga mukozesa. Ente n'ekulwalako n'omukubira essimu n'akubuuza oyina ssente mmeka nzije. Ekyo si kye tuli. Si mukutu gwa gavumenti guno by the way. Gwaffe bannakyewa abaavaayo okulaba abantu beetaaga ki. Si buli ky'oyagala nti okyetaaga, naye buli kye weetaaga oba okyagala. Twawule ebyobufuzi n'enkulaakulana. Gwatulaba essaawa eno, baako ne munno gw'ogamba nti bw'ogenda ku YouTube n'onoonya living agriculture ogenda kusangamu kye weetaaga. Mwansaba eriyo omukyala ali
ali UK yaŋŋamba Isa lwaki totukolerayo ku butabo amazima amatuufu obutabo weebuli gwe bw'oba akatabo kano okeetaaga buli ekyetaaga mu kulunda enkoko buli kye weetaaga mu kulunda ebisolo byonna oba kulima nzimba ya nnyumba amazima amatuufu akatabo kano weekali twakawandiika maneja yaŋŋamba nti kola ekitabo omuntu kyasobola okusomera ewaka wonna wooba olisobola okikutuusaako naye mbeebaza okutwagala gye mukoma okutwagala naffe kituwa amaanyi tumanya nti tetweyogeza bweyogeza abamu baddira ebintu ebyandibadde biyamba abantu ne babituulira kati ffe olw'okuba tumanyi nti abantu babeera eyo nga beetaagamu okumanya koffe kati kikukolere gw'oteekemu data bw'onkubira essimu nkwata bwe mba sikutte bakadde bange temuyomba abamu muyomba ne munvuma akasajja tekayina magezi okakubira essimu tekatakwata waliwo oluusi nange lwe bensukkako oluusi neggwako omuliro ate ne muyombesa mutebi akasajja k'otuleetera lwaki tekatuwa kyetwetaaga no kino njagala tubeere bakakkamu nabagumiikiriza tujja kubawa buli kye mwetaaga ng'obuvunaanyizibwa bwaffe kubawa kye mwetaaga obuvunaanyizibwa bwammwe kugoberera puroguraamu yaffe na channel yaffe tujja kuggusa buli kye twetaaga gavumenti erigenda okutumanya nti gyetuli nga mwe mwatutegeera dda gwe bw'oba olina omuntu yenna nga gw'oli bweru ng'omuntu waali mu Uganda tuwe ennamba ye tuwogere naye tumubuulire kye weetaaga okukola tetusaba ssente nnyingi tusaba ekintu eki transport atutwala n'atuzza ekyo bw'okitukolera buli kimu tujja kikukolera tugenda kutunuulira nte nziramu okubeeyanjulira nze Isa Luigare Bakibinga tugenda kutunuulira kye bayita live stock naye ng'olwali tugenda kutunuulira nte ente gy'oyagala okulunda 1 ekigendererwa kyo kyaki ente gy'ogenda okulunda ogenda girundira wa ente gy'oyagala okulunda wandibadde ki ky'oteekeddwa okumanya ku nte tulina ente gye bayita Fresian eyo eri 100% nzungu ekirungi ky'ente eno gonga amazima evaamu amata mangi wakati wa litaazi 4 n'enkaaga olunaku egakuwa eno Fresian ogitegeerera ku ki biri bisatu 1 omugongo gwayo kuno waggulu wano gutera okuba mugazi ekyokubiri eba n'amabala 2 erya black ne white ekyokusatu yeesingamu mu nte zonna obunene ekyokuna enywa erya naye byeteyagala biri bisatu ekisooka nga weesula wakyafu emmere nga gyerya tegimala amazzi genywa nga tegagimala neweewangaalira wennyini nga tewagimala tegenda kuwa lita zino 6 olunaku ekyo kyenjagala tumanye ekika ekyokubiri bagiyita Swiss brown eno era erimu olubulawuni nga bw'olaba ekigambo kino naye ng'entandikwa yaayo ya Switzerland evaamu amata mangiko evaamu amata malungi naye nga amata gaayo eri wakati wa 2 mu litaazi n'3 kuba njagala gwalunda omanye kiki ky'ogenda okulunda ente ey'okusatu bagiyita ganze eno entandikwa yaayo ye Germany eyo gye yava ekirungi ky'eno nti yo evaamu amata tulina kye tuyita quality ne quantity naye amata g'eno gali qualitative
galimu akawoowo kangi era n'abo abakola omuzigo batera kugujja muno naye ng'amata gaayo eri wakati wa 2.5 kale nayo n'3 depending ku kiki ngeri ki gy'ogiriisaamu. Ekyo kyenjagala tumanye. Ente ey'okuna bagiyita ashaya. Kati eno eyagala kufaananamu nejjase ntonotono naye ng'ate yo zino amata gaazo gali wakati wa 15 n'2 olunaku. Eno n'eno zifaanagana naye nga mu sayizi zitera okuba za bibala ekya black nga kyonna kiramba ku mutwe wano mu kyenyi ne wabaawo akeeru oba ku magulu wano bwe waba nga weewali akeeru awasigadde nga waddugavu ye ashaya nejjase. Eno ebeera n'obuyembe butono buti. So kati awo gwe ayagala okulunda ente zino byebika by'ente atulaba bye wandibadde olunda. Nziramu bajjukiza omukutu kw'ofuna bino gwokka baguyita living agriculture. Kw'ofuna buli kye weetaaga ng'onooyagala okumanya ebifa mu bulimi n'obulunzi. Tubasuubiza nti bwe tunaamalirizayo eby'obulunzi byonna tulyoke tukke ku by'okulima kye tuyita crop production. Tuli mu siizoni ya nkuba, njagala abandaba. Tulina endwadde ze tugenda okutunuulira mu siizoni y'enkuba. Kati gwali gy'oli ne bw'oba oli mu Uganda ng'ondaba kati. 1 mu siizoni y'enkuba tusuubira endwadde ze tugenda otunuulira mu maaso eyo. 2 omuddo guba mungi ekituyamba ente zaffe okubanga zirya kye twetaaga. 3 tuba n'amazzi mangi naye eky'amazzi okuba amangi tekitwezibaaza. Ente eyo gy'olunda fuba nnyo okulaba nga tenywa mazzi ga kitaba oba agakulukuta obukulukusi gaba contaminated. Mwe tugenda okufuna endwadde ze tugenda okusisinkana mu maaso eyo naye nga ebika by'ente gwe wandibadde olunda bye bino. Tugambye Fresian, waliwo Swiss Brown, waliwo Ganze, waliwo Ashaya nejjase. Kati ku bino nga tubimazeeyo tulina ze tuyita maleeto ye kuroosi. Kati mu kuroosi zino still osobola okukuroosinga eyaffe eriroko n'enzungu naye si buli omuntu ekintu kino akitegeera. Kuroosi yonna kino njagala tukimanye. Cross breed zirimu percentages. Cross esooka ebeera ku 50%. Cross ey'okubiri ebeera ku 75%. Then cross ey'okusatu eyo neebeera ku 85 to 95. Tesobola kubeera 100% enzungu. Kati bw'oba onookuroosinga nga oddidde eyaffe ennansi ennume gy'ogiwa togiwa erya 100%, ejja kulemererwa egizaala. Olina kufuna maleeto oba ku bika bino ebiralalala ebitonotono. Tosobola kuddira nnyana esooka n'ogiwa Fresian ng'erya 100%, ejja kufa, ejja kulemererwa okuzaala. Tugenda tuguraduatinga oba twapugradinga tusookera ku 50%. Kati eno ekyana kye tuba tufunye muno nga kiri 50% bwe tukuroosinga ne tufunamu 75%. Bwe tuva ku 75% eno gye tuzaazizaamu kati ate ne tufuna eri ku 85 to 95%. Eyo ye crossing egenda ng'egenda erinnya. Toddira nnyana y'eŋŋanda oba enkolomojjo oba ennyolo n'ogiwa Fresian, amazzi ga Fresian ennume ng'erya 100%, ejja kufa. Eba tesobola kugumiikirizibwa, kusobola kusitula buzito bwa nnyana eyo.
So abasawo kye balina okumanya, omanyi ntera okuba n'obuzibu, tuba n'abasawo abali mu field naye nga research yabalema, yensonga lwaki ntera okuyomba nabo. Ojja kusanga omusawo okumugambye nti njagala ATI, tukiyita ATI, it is artificial transmission insemination. Eyo yo kwe kuddira amazzi g'ennume ne tuwakisa enkazi yaffe ewaka. Osobola okuddira enzungu ng'eri Fresian 100 always ezo nazo tukozesa ATI, artificial. So bino lwaki mbibagamba? Omuntu agenda okukurosingira ente eyo, omuntu agenda okuwasikisa ente eyo ng'akozesa artificial, alina okuba omwegendereza atya nti ennume gye ŋŋenda okuwakisa eno gye mpakisa eri mu percentage ki. Normally kyandibadde kisaana nga ku luzaalo olusooka tokozesa artificial, ejja kulemererwa. Afadhali crossinga ku luzaalo olwokubiri, kuba oba omanye enzaala yaayo bweri. Naye abamu bamala gagenda bugenzi bu, oyina akukubira essimu ente yange eremereddwa okusaala nga yeetaaga kulongoosa. Ekyo situkyetaaga kuba ebiseera ebisinga bitutawaanya. N'ogikola operation, gitunge, kola biki. It's a bit tiresome, however much it is professional. So eno ye cross breed gye tugamba eyandibadde nga namba 6 mu nte zaffe. Then namba 7 zezo loko ze tumanyi: ŋŋanda, Nsoga, Nnyolo, Nkalamojja, Nteeso. Naye nze obuzibu bwange osanga omuntu ng'alina ente eziwera 50, naye nga buli loko oba oli n'omusanga ng'alina ente 10, naye ng'era olunaku afuna liters 10. Kati gw'alina ente 10 ng'ofuna liters 10, that means oweza busa naye kyofunamu ekirala tewali. Ekyo kyenjagala tumanye. That's why nkugamba nti mu kifo ekyokubeera n'obute buno 10, buno bwonna butunde ofunemu ente egyo oba 2 nga zinaasobola okuwa liters 6. That's my suggestion. Sikukaka kuba ente zizo. Ekyo kyenjagala tumanyize. Omanyi nti sitera nnyo okwagala abantu be bagamba, ate era ntera nnyo bagamba nti always nze okusomesa kwange kuli honest, naye ng'obuzibu obusinga butera okunyiiza abantu abalala. Saagala muntu kubanga agenda kukola kintu nga tekigenda mufuniramu. Always uncomfortable. Kati ku side y'abasawo kino bw'okyogera nti tomalaga kurosinga nte ya muntu nga tosoose kumanya luzaalo lwakumeka, oba ente gy'ogenda okurosinga yeetaagisa percentage ki. If you don't do that, abantu bagenda kufiirwa ente zaabwe. Kyenjagala tumanye. Naye mbeebaza okubanga mufaayo okutugoberera. Ate buli lw'otugoberera, I'm very sure sirina muntu yenna yali ansindikidde ka message ku WhatsApp ne sikaddamu. Era bw'olaba sigizeemu, nze ne bwe mba sigizeemu mutebyagiddamu. Ne bwe mbanga ku mukutu siriiko, yayina engeri gy'asobola okunfonamu. Naye ng'ekyo sikikola deliberately nti mba njagala. Naye olw'abantu benkwasaganya nabo, kuba buli asindika, it is a must you have to respond. Naye obusimu buno bwe tuyina, kansubire nti ndowooza senga w'abaana ali Isirayiri nyinza okubaawo ng'ompeerezaayo akasimu akayinza okubaako omulembe. So kirinaako buzibu. Any person can do it. Neneebaza kuba muneebaza, twebalize Mutebi olw'ensonga atukoledde omukutu. WhatsApp kweri, buli kye mwagala mukifuna. So gwe weerezaako ky'oyagala, tukugatte ku mukutu gwaffe nga buli ekifuluma oteekeddwa ekifuna. Tetukusaba wadde 10.
Even the consultation mbagamba bulijjo, it is free of charge. Sirina muntu yali ankubidde essimu ne musaba ssente. Sirina muntu yali ansindikidde message ne sijiddamu. That's not me. So, twetaaga mu nte zaffe zino tumanye enzimba y'ente oba ey'ekiraalo yandibadde etya. Bwe tuba tunaazimba ekiraalo kyaffe, assuming kigenda kuyiwa side emu, eno ye ground level. Bwe tuba tunaazimba ennyumba yaffe, tuteekemuuko akasirantingamuuko bwe kati. Nga bw'eba eyimiridde eti neefuuyisa wano omusulo, eno tuteekayo drainage, ne gujja eno ne gutambula ne gugenda gye gugenda. Ente eno nga wano weesula wayonjeka buli lunaku okugyawo obusa n'obusulo obutalegamu omwo. Abamu mukola ensobi ne muddira bitwafu byammwe eby'emmere ne mubiwanika ku level eno bweti. This is wrong. Ente mweriira enyumirwa nnyo okubanga egikima bukimi wansi. Not here, this is wrong. Tokiwanika waggulu. No. Kirina kubeera ku level ng'ekka bw'essieti n'esobola okulya. Naye bw'onookiteeka ku level eno eya waggulu ng'eriira wano, honestly, okulya ejja kulya naye tegenda funamu kye wandyagadde. Naturally, enkoko ente enyumirwa nnyo okukima byerya ng'ebikima ku ground, not up here. Kino tukikola mu nkoko. Enkoko zinyumirwa nnyo emmere okugikima waggulu other than wansi. Naye ente teyagala nnyo kuliira waggulu, eyagala wansi wano. Nga ne bwe gaba mazzi gakubamu obukubi mumwa. Naye bw'owanika waggulu, unless ng'ogenda ziteerayo nipples, kwe zinaayonkera ate ekitasoboka. So, enzimba yaayo bweti bw'erina okubeera. Now, wano weejja wano walina kubeera fuuti 4 oba 5. Then wano wabeere fuuti 6 ku 7, nga bw'eyingira bw'eti eggweerayo. Emabega wano lekawo nga si wasereke, nga wali open. Ennyumba y'ente bw'erina okufaanana kye tuyita ekiraalo. Lema kuddira kiraalo kya nte ezo wano ne kiba nga kijjuddemu ebinnya, these pit holes. Bw'enaalinnyamu egenda developing obulwadde bwe tugenda okulaba mu maaso eyo. Nsaba ndaba emirimu gino gye tukola twagisoma, naye ate bwe tugisoma ne tugyagaliza abalala basobole okumanya bye tukola. Nze obuzibu bwange buli bumu ntera okuyamba ne manager Brian ne mugamba nti mu Uganda eno nze ebyange si bya politics, naye ninamu abantu aba, ninamu gwe bayita Mr. Museveni, Yoweri, nembeera ne President Museveni. Mu bantu ababiri bano, Mr. Museveni, Yoweri Kaguta ne President Yoweri Kaguta Museveni, ono nzikiriziganya naye ono sikkiriziganya naye. Reason being nti ono President alina baakwasa obuvunaanyizibwa okuyamba abantu okuva mu bwavu, naye bw'abawa ebifo they take it as an entitlement. Bo tebakola kye batabagamba kola. That's my challenge, a disagreement. Naye ono Yoweri Kaguta Museveni, Mr. Endowooza ye tufaanagana kukolera abantu nga tetubasabye ssente. That's why nti bwe weesanga nga ye alina endowooza ekulaakulanya abantu ate nga ye. Naye ono obuyinza bwe baamuwa bw'alonda abantu abalina omumukolerako ate tebakola. Ekyo nze kye kizibu kye nnina naye ono.
naye ng'ono waggulu oyo ndi naye 100%. Kati gwe naawe ali eyandaba saagala weesisiwale. Omanye ebintu bino mwabiteekamu ebyobufuzi. Lwaki ayogera ku Pulezidenti Museveni ate n'ayogera ku Museveni? Njagala obeere gwe essaawa eno gw'oyagala mu bya political party ayina obudde obusobola okunoonya Brian nti tukunze abantu 100 mujje mubasomese ku gurawundi. Bw'aba gy'ali mutuwe, bw'aba taliiyo kitegeeza owagira ekitagenda kuyamba. That's why nti nze ebya politics byantama, kuba temuliimu mazima, temuliimu bwenkanya. No, buli omu anoonya wa waayitira. Guno omukutu si gwa gavumenti, nkiddamu, and it is not sponsored by government. Kuba bino byandibadde bikolebwa Ministry ya Agriculture, oba Ministry ya Gender, oba Ministry ya Security, oba Ministry ya Health. Ministry ezo zonna zigwa mu kintu kimu, developing the community. Naye ne tubanga kino tusobola kikola, kiba kitegeeza nti mulina kutwagala nnyo na kwagala nnyo channel yaffe eno Living Agriculture. Bwe munaabanga mwagadde Living Agriculture ze channel, this means nti buli kyonooba weetaaga ojja kifuna nga tekuliiko kinne kyonna ky'otaddemu. I have to be very clear. Njogedde ku baami ababiri bano ne mbaawula ani gwe njagala ani gwe saagala. Mr. Museveni Kaguta mwagala as an individual, ng'omuntu. President Museveni Yoweri Kaguta Tibuhaburwa simwagala. Why? Abantu baawo obuvunaanyizibwa honestly baamuyiwayo. Ekyo njagala mbeere clear about that. Kuba bangi be bawa emirimu naye nga n'emirimu gye babawadde, they are just salary earners, not service providers. Ekyo kye kisinga okutamu omwami ono. Ate singa yali alina obuyinza ng'asobola okugoba, ndowooza yandigobye, but has no right. Oba kuliko ekimukugira. Kati nze wensigalira wano waggulu, gwe naawe ali eyandaba ogwa wano oyagala yisanga omuntu kuba ye kyakugamba akugamba ekifa ku mutima gwe n'okwagaliza. Tusooke twebuuzemu abakubira Brian ku kasimu, ani yali amuweerezaayo ku ccupa y'amazzi? Nange mwennyini ani yali ampeerezaayo akacupa ak'amazzi ak'ebitaano? But with the time I know, abantu ababadde bafiirwa enkoko zaabwe olw'endwadde, olw'entabula y'emmere, olw'ebiyumba byabwe nga bwe babiyita, ekati that system changed. Abaali bafiirwa embizzi zaabwe olw'endwadde, olw'ebiyumba, olw'endiisa, eyo chapter yakyuka. Kati gugwe ali mu nte, essaawa eno njagala weetegereze. Ente tuzirabye. Emmere gye tulya oba gye tuwa ente zaffe zino tugiwa mu bika bisatu. 1. Feeding. Tugiwa omuddo, grass, oguli fresh. Ne tugiwa namba 2, grass, omukalu, hey. Ekyokusatu ne tugiwa silage. N'ekyokuna mixed feeds. Gwe bw'onoobanga ente eyo ku bino ebina, kwe kuli ngeri ki gy'ogiriisaamu. Ente eyo egenda kukula bulungi, ente eyo egenda kuwa amata mangi, ente eyo egenda kubanga bulamu bwayo is 100% healthy. Ku bino naye omwayinza okubuuza ati mbijjawa? Bwe tugamba fresh grass, ebisagazi, omuddo omulala, ojja kusanga kaliyandina, bingi, amalagala, kwigamba ne bwe luba lumbugu, owulidde kalandalugo, guno gwonna muddo oguli fresh.
then oba seekyo still ne guno gwe tuyita hey ogwokazizza ate guno guli 100% kuba teguliimu buwuka bwonna bw'osuubira. Genda ojja omuddo gwo gupaakinge mu ruumu yo gubeere omugukalire omwo, ente ejja kuba egenda kukuyamba. Kati bw'oba ogenda kukozesa muddo guno oguli fresh, kyandibadde kirungi nnyo n'ofunayo oko ne ku bikoola bya taaba n'osalirasalira wamu n'ogiwa n'eriiramu. Ekiddako ekyo oli kimbuuza nga tukomyewo, naye ng'ekyo nkikugambye bw'ofunayo ebikoola nga 3 oba 10 n'osalula mu muddo guno ng'osalidde-saliddemu, waliwo obulwadde bw'ogenda okuba ng'otangidde, preventing some other diseases. Oba n'ofunayoko ku bukoola obw'oluwoko n'ogattamuuko, ojja kulaba nga waliwo endwadde z'otangidde. Kyekiŋŋambisa nti by the time you switch on to this, njagala obeere musawo wa nte ezo oba n'ebisolo byo byonna. Entabula y'emmere eyo bwetyo bw'erina okutambula. Abamu mugenda ne muddira ente n'ogitwala ku kidiba mbu weenywera amazzi. How can you know nti ente gy'otunuzizza mu kidiba enywedde mazzi bungi ki? Gwandaba nziraamu. Ente gy'otutte ku kidiba enywedde mazzi bungi ki? Go with the trough. Gy'omanyi nti ebbaafu eno erimu litaazi 15, enywegamalemu, ogyongere ey'okubiri, nago bwegamalamu olwoddako ejja kunywa 3, olwoddako ejja kunywa 4. Bw'olaba ente eyo nga tenywa bulungi, funayo kwota ya sukaali, a quarter kilogram of sugar, ofune 6 tablespoons of salt. Bino biteeke mu 20 liters of water, ogiwe enywe. Omulundi lwesesa okunywa amazzi gano n'egamalamu, lwoddako okunywa kino kitabule mu 40 liters, ente ejja kunywa amazzi ekuwa amata g'obadde tosuubira. Naye ze mugamba mbu ente yange bwe njiwa amazzi tenywa. Amazzi g'oziwa oziwa mazzi kika ki? N'abamu musena busenyi mu myala, amazzi gakulukuta makyafu, agamu ga sewage, owa nte eyo enywe. Ente eno gy'onookomya okugyagala, naawe gy'ejja okukomya okwagala. Your own living agriculture. Yisa Luigare, mannya gange, manager Brian Mutebi. Whatever you are seeing here or you are viewing, manyige. Wembagambira nti bwe tuba tunaasobola okutambulira ffenna awamu, what we need kiri ekintu kimu. Get the knowledge, get the information and the skill. Obeere musawo ate omumanyi ku ebyo by'olunda.